Kagamba katya? You're not like other men. You cannot afford, you can't even afford 20k. Njikusabidde omwezi mulamba tusobola. Naye nga girlfriend yakusaba emitwalo 2 okumala omwezi. Ate olina yadde ekikumi. Nali Silina zaali zinja bala mwana wa mama. Nga girlfriend kiki omukolera mu bulamu bwe? Nange nakinonyanga sikiba. Opicha mpiche. Ebyaddala nali mu kupicha bupicha. Kuba nange nanoonya omugaso gwange nga sigulaba. Kale waliwo ba girlfriend abali kweyo level. Nga waliwo bano aba chutex abayita ku kkubo. Nga tosobola yadde omusasulira chutex ow'olukumi ebitaano. Nzijjukira namugulirako chipusi nga basaliddemu kaloti. Wali okola kyokya? Nalinawo n'omulimu gwange omulala. Pimping master. Nedda. Wali okola ekyali kikuwa ssente? Nalina omulimu gwange omulala gwe nali nkolaawo. Wali okola? Nali ndi mu fashion. Otegeeza ki fashion? Ye Dubai amaduuka mayitirivu fashion yotegeeza. Nze nga nkikuba local international. Tojja kategeera. Engoye zijjudde mu day to day deyira buli wamu ng'ogamba kyambo oli mu fashion. Maama. Wali olina engoye zote. Kati olaba sente ya Bakadama nzibu nnyo yakulya. Ogirya naye ogyerira. Waliwo olumu twali mu lockdown omwana yampeereza emitwalo gaali ago. 2. Nzijjukira bulungi. Oyo omuwala lindako tugende mpola. Mwakwatagana mutya naye? Twali mu WhatsApp group emu. Kino gye twayogeranga eyo. Ne twogeranga kati natuka ekiseera nenkatinga network. Nensala. Natandika okubanja. N'abanja. Nampeereza ekibaluba kiba kuntumye. Nangamba gwe n'olowooza oli wala nnyo gye weekweseeyo nja kunoonyaayo kati awo we namanyira ku bukambwe bwa Bakadama. Nti Bakadama yenna bw'aba abanja asobola okukola ekintu kyonna ye n'akukwatako obukwasi tolina kyomuga zeezo ssente ze nakoma okulyako nga za Bakadama. Yamuweerezanga ssente yamutwalanga ye next of kin. Simanyi next of kin oba bayita next of kin. Kati nga ssente kwe zituukira oba okitegeera. Kati bwe yamuteerangako ssente ono gayi n'amukwasa byo n'amugamba kati nina plot gye nkugulidde naye nga teriiyo. Nina ennyumba gye nkuzimbidde naye nga teriiyo. Kitegeera omwana agenda okukomawo wano ng'ali blas. Nga talina wadde nga ne kojja talinawo wadde n'ekikumi n'ekimu kyalaga nti kikino. Kati kojja ssente yaziteekawo. Kojja baamusiba namu. Kojja baamusiba namu. Omwana bwe yakomawo ne tukwata kojja ne tumutwala ku poliisi Enyenga. Saidi zeyo waffe y'Obuyokwe district. Ne tumutwalayo. Kojja n'atugamba mbu abasamize be baamufera ssente. Mbuye bamuferanga nga bamugamba leta kino ogenda funa obugago ogenda kozesaamu buli bwotwalayo miliyoni omu osobola ofuna miliyoni nga 5. N'atwalayo esooka n'atafuna. N'atwalayo okubiri n'atafuna. N'atwalayo okusatu n'atafuna. Paka ku miliyoni 2. Odduka. Wanji? Odduka. No. Kwabyo sala nsonda kumsonda. Odduka. Omanyoko. Obyeki. Siri mubbi. Alimba. Olichi. Ndi Bakadama mutono si promax. Obadde oli Bakadama. Badde toloka. Nakwangu tulotolofu. Kati oddawa. Abantu balina gye bakoyi. Omanyi? Kati nkugobedde ki? Machongo nange simanyi lwachongo bye. Nga doddawa. Ejinunda kalasi. Bana bange ono mummanyi? Yaani ono? Nedda. Ono ye taata wammwe. Yabaweeredde school fees. Nze ndi Bakadama mukimanyi bulungi sikekyo kati tumwebaze kyonyogera kye muddamu. Dance at Caesar Zion. Live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Live Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar as Caesar Zion. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo wano nga nwana ne Jona buli kiseera. Omwaka ogujja munsabire. Simanyi naye munsabire kubanga mpuyira obusungu. Mwebala okutulaba, mwebala okutwagala, mwebala okusubscribinga. Banafa aba Platinum Wellness Spa.
bakugamba nti genda okozese ku sauna yaabwe okozese ku massage waabwe mulungi nnyo nnyini ddala aba BBS Travels bo we bali nnyo okukolera visa gwagende Dubai gwali mu oyagala visa extension omusuubuzi gwe wenna ayagala okugenda ku honeymoon babeerawo obulambalamba okulambuza banafa ba IBK cargo services bano nga bakutikira ebintu okubijja mu Dubai oba mu UAE okubituusa e Uganda bagamba nti bakozesa ennyonyi bakozesa n'amazzi so bakubireko ku namba z'essimu z'olabawo wammanga emigugu gyo gikwasa omuntu gwe weesiga tomalaga wabuwi muntu migugu omanyi abaana eyo mu nnyumba mukuba amasimu n'okuba essimu n'owa omuntu omugugu ate n'omala n'okaaba amaziga nti omugugu baagubbye so weesige aba cargo services abeesigika aba IBK cargo services olunaku olwaleero mu life experiences and adventures ndi ne Ambasador wa Bakadama mufollowinga nnyo ku TikTok awo oba lwaki yeyita Ambasador wa Bakadama tugenda kuba tubitegeera olunaku olwaleero azannya obuzannyo obunyumira obumpumuza ebirowoozo bannanga abaana mulina talenti nzeyinza okulaba nange okusanga nze mbadde nkuwulira buwulizi naye okulabako nti direct wano bwe mbadde sikulabangako yadde naawe okusimba wentagalira ku awo nawe era tubadde tetwemiitingangawo naye olwaleero nkogoddeko yenga oyogera bulala eddoboozi gearbox erabika yakubyekunyemuko yafunyefunyemuko obuzibu muno mudayafulamu nafunyefunyemu obuzibu mudayafulamu muno onansonyiwa okusekerera by the way naye it's because you are funny oshegeera kyovola nange nkusekeredde era obulamu bwange sibeeranga ngako serious wale n'omulina ogumu bwe bulamu bwange bwezze nkuliramu ewaka nze sisobola kubuuza maama mbusimanyi oli otya mugamba waagwani kyekiriwo bikyebyo so bwe bulamu bwange tebampita bino simanyi byabayizaaka bampita wisd bampita Ambasador wa Bakadama nze tebampita ebyo mbusimanyi ne wabeera muzeeyi mugamba gwe kyekiriwo muzeeyi olesetada olekeleya ogamba otyabuza kubali ku HK Media abali ku HK Media mbabuuzaako mwenna mwe bali kubeera nga gye muli abali e Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Oman, Bahrain, Uganda wano Europe, Germany, yona Trinidad and Tobago abali mu Boston tulina n'abali mu Paris kanyongereko ne kino Uruguay, Yugoslavia eyo yonna mwe bali kubeera nga gye muli kansuwe muri stade bulungi nnyo bampisa Ambasador wa Bakadama 6x6 they gas them sugar sometimes they gas them wonder nkomya they gas them they gas them sugar they gas them yeah they gas them sugar they gas them yeah they gas them sugar kati unachichusa mne ngamba hashtag they gas them Kadama the girls them Kadama so kati ekyo kiba kitegeeza ndisu kwegamba ndi ekyengere eky'Abakadama obo kitegeera kali kasukali kali akanogera ddala the girls them sugar kitegeeza nti oli kyengera ky'Abakadama Abakadama ninga sukali waabwe nga wowulira kalabani yake engeri gye kabawoomeramu kati the girls them sugar kati luno ddo luba lulimi ki olulimi lubeera oluwe lutyo bwe nyinza olugeraageranyako n'olunyongoni naye ate luno olwange lwo luli mixed down boarding mbasobola kukubirayo eri oba owulidde mixed down boarding awo oba onfunye bulungi nnyo olwange luli awo bwe lutyo saagala lufuula lunyongoni ate saagala lufuula lujamayika ate saagala lufuula lupatwa olwo lwange luli awo lujjudde emijinu na tolulabanga abalungi abatulaba in the TikTokers edition life experiences and adventures nide Ambasador wa Bakadama muzanyi wa mizanyo ku TikTok okwo kwe namusanga amanya gamatuufu ngojekaga Ambasador yenze Isaac Semwogerere naye basemwogerere nga mbeera bannakatemba nnyo basemwogerere simanyi kirimu oba lwakuba nti omuntu bw'omutuuma erinnya by the way sometimes bano bajjajjaffe balinga batuufu yakutuumanga erinnya nga aba alina kyalengedde nti nze I talk and talk olunaku nyinza okwogera ebigambo nga miliyoni nga oba 20 nti newe mba nkusanze ng'oli mulwadde nkwogeza kale njagala nnyo okwogera
nyinza okwogera ebigambo nga bingi nnyo gwe ne bwoba onkoye bukolino ngamba obanviira genda so semwogere ndowooza bakirabanga ndi mwogezi yogezi nnyo tolina kunjogerera lwaki oba onjogerera ngate nange nina omwe asobola okweyogerera kitegeeza mbu simwogerere ajja kweyogerera so ndowooza bakira muzeeyi nangamba oyo ye simwogerere asobola okweyogerera kati ate ku lwaki simwogerere bagamba semwogerere kati abamu bagamba simwogerere naye ngaekituufu kirina kubeera simwogerere semwogerere kibeera more advanced abatayagala kwefuula nti dija kati wali ayagala kugira mbu ayagala kubeera nga waptown mbu semwogerere naye erina kubeera simwo werina okubeera so si semwogerere so kati gwe lwaki weyita ambasada wa Bakadama ekyokweyita kubanga Bakadama bakazi ate gwe oli musajja nze ndi musajja ekyokweyita ambasada wa Bakadama nange nalabiraawo naawe oli Kadama kwegamba ninga Shagalo Pro Max ndi bulala naawe oli Kadama kyenkana kuba kati n'ebibeerabeera kati saa zino nze ebya developinga kati sikyalinga bwe nalinga wali na developing ebibeera by'okublockinga ebyokuleka abantu ku bulutiki mijinuuna alinyira waggulu kale kwegamba ndi bulala so kati oli Kadama ndi Kadama typical Kadama sina wa mu kiyumba oba ndi na mutolosi I don't know n'okudonno ndi bulala ndi Kadama kyovula banalina okubeera nga erinnya eryo bebinyini be baali ntuuma Bakadama yes nasooka kweyita Kavuma nga nzanya TikTok naye nga byenzanya byawano nina ebintu byange nalinza nyaawe bakuli mama onagula ku bakuli ebintu ebyo kati munajja nangamba naye ebintu bino nga tojja funayo wadde nalanga amajani lwaki tobivaamu bino nga bw'oba omanyi nti oluusi sometimes tegabeera magezi gaffe gabeera magezi ga Mukama Katonda oyo kati mba ndi awo nga ntambula ekirowoozo ne kinzijira kingamba genda mu paaka empya oba enkadde ofune taxi otandika okuyimba mbu Dubai Saudi Arabia kata Jordan nga nkikola musikiti nengenda mu paaka empya ninawo gayi wangaawo driver nemusaba taxi n'agimpa nenfunayo n'abawala babiri baali batambuza omwo mmere nembagamba omu agenda Saudi Arabia omulala agende Dubai kati nentandika okuyimba Dubai Saudi Arabia kati Dubai nenjiteekako 10,000 by then ekiro kyali kifuuse ebijanjalo nga buli omu ayagala agenda okitegeera nga kifuuse nnyo cheap naddala ezensi z'Abawalabu nengamba Dubai 10,000 Saudi Arabia 2,000 video bwe nagikola netambula nnyo okusingako ku bino bye mbadde nkola eri kati ate ne famire yaffe ejjuddemu Bakadama ne Bakadama nga bangi jenzalibwa baganda bo bakoze nnyo Bakadama n'Obwakadama yes n'abaganda bange bangi nnyo bakoze nnyo Bakadama abalala bebasaze abalala bakifunyemu so twegamba famire ya Bakadama na Bakadama nti bakubye ekyero to the fullest bakikubidde ddala kati nagenda okwange ekintu kinyambadde nnyo ate waliwo ne muganda wange omulala yagendayo ne bamukuba ssente ze bamukuba almost like millions zalinga 20 nga zikoze mu Bakadama yali amazeeyo emyaka gyali 6 nga akikoledde bali abasookerayo ddala abo abasookayo va ku bano kati bwe yagendayo ne bamukuba ssente kojja waffe yamukuba ssente yazirya balaba edduka yazirya sooka olumpe lwali lutyo yazirya yamuweerezanga ssente yamutwalanga ye next of kin simanyi next of kin oba bayita next of kin kati nga ssente kwe zituukira oba okitegeera kati bwe yamuteerangako ssente ono gayi n'amukwasa butyo n'amugamba kati nina plot gye nkugulidde naye nga teriiyo nina ennyumba gye nkuzimbidde naye nga teriiyo kitegeera omwana agenda okukomawo wano ng'ali blas nga talina wadde nga ne kojja talinawo wadde n'ekikumi n'ekimu kyalaga nti kikino kati kojja ssente yaziteekawo kojja bamusiba namu kojja bamusiba namu omwana bwe yakomawo ne tukwata kojja ne tumutwala ku poliisi Enyenga saidi zeeyo waffe ey'Obuyukwe district ne tumutwalayo kojja n'atugamba mbu abasamize be bamufera ssente mbuye bamuferanga nga bamugamba leeta kino ogenda funa obugaga ogenda kukozesaamu buli bwotwalayo miliyoni omu osobola ofuna mu miliyoni nga 5
Natwala yesoka natafuna. Natwala eyokubiri natafuna. Natwala eyokusatu natafuna. Paka ku milioni 2. Paka ku milioni 20. Bana yabana Uganda twaba. Obo kitegeera so omusawo yamukuba sente kiyatugamba ffe. Nefe tetwakikakasa bulungi. Ate family bannaye mukyuseemukko. Yes, kati ogwo omuze gususse ogw'okulya sente zaabwe. So kati ne kituluma nnyo nze kyannuma nnyo nga nze kuba nalabanga mwana asola yenna kale at least yanisanzeewo komyoni wezandibadde 5 neyenyumiriza mu kyabadde akoze naye teyasangawo wale n'ekikumi. So bwe nalaba process eyo yonna nendaba nga abaana bajja baliibwako sente zaabwe okitegeera nga baliibwako sente zaabwe nga mulimu n'abanga abalugendeddemu ate nga wa family member n'enkyambalira ddala kati era nalinawo ne muganda wange omulala yali agenzeyo naye nga kimubaaze nga Sekadama nga kimusaze oyo yainspiringa nange munnayo okukola ki okubanga nange ngenda nkyuse ku bulamu. Nengenda nagendayo nze tekyansala kyambaaga ekyeyo kyakubaaga bubazi shwe kimu ku kimu paati ku paati sandikira ku ntumbe shwe kafi ku kafi shwe ate togendanga ku kyeyo ng'ogenzeyo kulagako nti mwana nze ndi wakabi mwana nze nsobola okikola kye wagenda nakyo nagenda ne Ekyeeyo nga nga ngamba gwe ani yakufunira pulaani ey'Ekyeeyo eyansomeramu yoyo muganda wange omukulu ye yali akola kyeri ye yagendayo yali ayera nzija Kyenina mu nsi ki yali mu Dubai. Yes nangamba Ekyeeyo buli omu alina omukisa gwe naawe osobola okugendayo nze wadde kinsaze ate gwe osobola okikola ki okifunamu aye nenvimba nalinawo ka girlfriend awo nga tekampisayisaamu amaaso nga kangamba you're not like as a man. For you're just like that. You cannot even afford to give me 20k. Kagamba katya? You're not like as a man. You can't even afford 20k. Njikusabidde omwezi mulamba tusobola. Naye nga girlfriend yakusaba emitwalo 2 okumala omwezi. Ate oyina yadde ekikumi. Nali Silina zaali zinja bala mwana wa mama. Nga girlfriend ki kyomukolera mu bulamu bwe? Nange nakinonyanga sikiraba. Mpiche. Ebyaddala nali mu kupicha. Kuba nange nanoonya omugaso gwange nga sigulaba. Kale waliwo ba girlfriend abali kweyo level. Nga waliwo bano aba Chutex abayita ku kkubo. Nga tosobola yadde omusasulira Chutex ow'Olukumi. Nzijjukira namugulirako chipusi nga basaliddemu kaloti nenzimutwalira nga tekuli magi okategedde zaali za 2-5 nazigula nawo ku mubalakaawo yazinkuba yazingobya chipusi nga nkalu omusajja yangamba abwembu usalasala bwenti nembu mixinga bukaloti obwo bukola ekintabuli alina erinnya lyeyayita mu luzungu naye ndyerabiddemu nentwalira omwana tu nemugamba I've done this banaye kuva ku ntobo yaki ya mutima gwange mwana yankuba kaloti zange. Of course yali asubira chips at least cafe Javas obo mutwalire ku KFC ngaba boyfriend abaye bakolera abantu ebyo ebiseera mwali muina KFC mi zaaliwo oyo KFC aluddewo ebbanga ddene oyo KFC naye nga sobola ku afondinga cafe Javas awozikiriza naye KFC teyaliwo ayenze muna stera bili alya KFC yaliwo teyaliwo nali ku university KFC sajiraba obaja naye cafe Javas najiraba chicken tonight webale nnyo wamma kigambo kyali I feel like chicken tonight. Exactly. Okusoma akatona afudde asinga mbadde kirabide kiri chicken tonight. Si kafe ani kati omanyi twakikwata nti buli mafuta gabeera gashero kati olaba ne kafe Javas batona abakitegeera oba okitegeera bamanyi KFC kati yali chicken tonight lwakuba nti chicken tonight takikubye nnyo omwana yali ayisuubira chicken tonight namutwalira zaaliza omusajja bamuyita Kiza kumubalaka zenenzi mutwalira nessanyu eringi kyokka nga ntutte on top of that nga nsuubirayo okunyenya ekiwato ku za kaloti so when nabeera Uganda nga mpulira zindya mwana nga zindya bala nga you cannot even afford ka girlfriend ko kasanyusaako nengenda nga ngamba kati kangende nengenda kulagako nti nze ndi wakabi
ogenda lagako girlfriend nali sigenze kwekolerera nga nze oyagala omulage nti chips ze nali sobola kugulira kati nzirina yes kati nzirina ekintu ekibi ennyo tokolanga kulagako kola kikyonga gwe omuntu naye awo nali nkola kulagako kyovula bakyalina kumbaga bubazi oba okategedde ya nasiruwalamuko nti saagenda nga nina goals nga nze nti omanyi mwana waffe tuli baavu nina okoleera abantu baffe abantu bange biki nagenda kulagako era emyezi gye namalayo gyali 8 Ekyeeyo kati soko simbe wakati awo ogenda ku Ekyeeyo brother wakusomeddemu ani yakolera visa company yakutwala nze nagendera mu company ye yantwala nenkolerako byonna ani ya connecting ku company brother wo oyo brother wange mwennyini naye gye yakozesa okugenda nentuuka yeeri oli wano e Uganda njagala onzije Uganda ogenda ku company ekutwala bantutte like oli muganda wange yasasulako ebimu kuba nze nayisina na passport nabigobako byonna nanfunira passport nengenda enagenda twatuukira simanyi mu babiyita bulombeto ye bed space ateka company yekutu ate notukira mbed ye kati anti bade manyi mutukira ku office Bakadama basekadama yo bakyawukanamu kubanga ono muganda wange yalina like mukwano gwe nga alinga agent ndoza agent ye yakutwala yantwala okitegedde agent ye yantwala twatuukira eyo ne tunoonya emirimu agent ng'emirimu tegikola ki tegirabika kati we twafunaawo nenfunawaawo akali mulimu kaali awo era siru kaali kakwera ezo enguudo ezo kaali kwakwera ezo enguudo ezo baabanga omusana gaziyiika bwezi omulimu gwafuna gwali gwa cleaning naye nga mukola ku kkubo negwe kali akasana nga kalaba edduka nabeera ngeno nga nnima ebipakasi byange kati awo nga wagenze nga girlfriend mukyali in touch awo nali namuvaako nze kasaya ngoba olwa chipusi awo webyakoma nze neŋŋamba kati ŋŋenze kikola mulageko nti nze ndi Lwabadaba mukyamu yes ntuuka eri ndooza namalayo emyezi gyali nga kuba twamala omwezi nga gumu ku ebiri nga tunoonya emirimu process we nagimalirako twali mu myezi nga 6 kati awo wamalira omwezi ogwo ogumu nga munoonywa emirimu mwekyo ekiseera wafuna omulimu nakafuna naye nga tekaaliko majja baali obusente nga bansasula nga Kadama Kadama nti bamusasulanga Kadama goma abasinga obungi obusente bwe baali bampa bwebo bafune ennaku zino nga mmeka baali bakuwa sente mmeka kyali 8 emitwalo 8 geja kinini naye webeera wano ya Kadama yeka jani ekyo neja abakirina abamu naye webeera eno bakusuubiza gwe ogenda funa million yes naye kati gwe yali tosobola yadde oggula ne chips wali ofuna emitwalo 8 that was okay it was not okay with me I've traveled wali muli osuubira kigwe anali atise ekitono nnyo kale million 1.5 yes million oba kusinziira ku mulimu gwe wali okola yes ate n'okusinziira bye baŋŋamba nga wano nga nkyali wano bampa essuubi eri lyali lingi nnyo okitegedde lyali lingi nnyo ng'ate obwo obusente ate ngenda kukola nsasuleko oli yankolera ku bintu okitegedde bonna kyenkana nga bwe ngenda okumuddiza nga nze sinaba kubaako kyennekolera nga nze omuntu so ng'ogenda obubalabalamu nti bwali busente buki bwa nnyama ani gwe wali olina okuddiza ate waŋŋambye muganda we yakutwala gwe wali olina oziddiza yali akuwoze yali ampoze wadde tuva mu lubuto lwe lumu naye munaye ekintu kya sente okimanyi naawe kibeera kirala nnyo so nalina omuddiza sente ze kuba naye yali avudde olwedde nga kimukubye n'agamba nti kati omanyi kansipotinga eggwe bwe nsipotinga ggwe naawe ojja kubeera ng'onsipotinga ng'onzijjayo so bwekityo bwe kyali so kati n'otandika okukola nentandika salale we yasooka awo watandikirawo sasula ebbanja ate saamusasula nakati amanja nange zanja bala nange nanoonya sente nga nange sizirabako nga ninga gwe bayoola ebigere sikulimba
sente ezasooka nagulako essimu nagulako essimu ezaddako awo naweereza maama nemugamba ngulireyo obute bwali bubiri obuto oba bwali buwulula bwali oba kawulula yagula buyanayana obwo obutototo obwo oba bwali akawulula nebufa kati ngenda okulaba nagenda okubalabalamu nga sente zeninawo zensigazaawo nakomawo eni Uganda nga nina miliyoni zalinga 6 miliyoni 6 ezo ziba sente ng'ovudde ku kintu ate nga kyabuwarabu nkubuulira abantu bakomawo wano nga talina yadde omuli animbye jona abantu ne bakomawo wano nga ne sente zaye bazirya kati labayo kati okimanya ezo miliyoni 6 zaali zikuzaayo ate noonoonya omulimu omupya nga ate gwa bbeeyi kati olaba sente ezo zonna nga we nazireeta zonna saamanya na gye zaayitira ate nze nali mugezi nnyo kubanga okusinziira ku mulimu gwokola nga gukuwa emitwalo 8 wali okola kyekya nalinawo n'omulimu gwange omulala adedda wali okola ekyali kikuwa sente nalina omulimu gwange omulala gwe nali nkolaawo nali ndi mu fashion otegeeza ki fashion ye Dubai amaduuka mayitirivu fashion yotegeeza nze nga nkikuba local international tojja kategeera engoye zijjudde mu day to day deyira buli wamu ng'ogamba kyambo oli mu fashion maama wali olina engoye z'otunda ng'ozijja Uganda ng'ozituuza ab'ebweru nalina gundi yange yali wano boutique ng'osindika ngani agikudduganyiza nalekamu muganda wange omuto yali luddawa yali abeerawo wenyini makindye ng'eri awo lukulya nga si bya buyukwe nga tali buyukwe ng'ali wano so namulekamu n'agiragira kati bwe natuuka eri nafuna omuvuka bali bamuyita Kavuma n'atandika okunkolera ku by'okuleeta engoye oba okategedde yes nembalabalamu nti kyekyo kyokka kye nafunafunamuuko kusevinga kati sente zenkugamba sikugamba nti zaali zakye tosobola kukuŋŋaanya mitwalo 88 n'oweeza miliyoni 6 ezo tosobola sente nali nkombayininze zonna wamu omulundi gumu kuba oli bwe yakolanga nga nteerangako ku akawunti bwe yakolanga nga nteerangako ku akawunti yali mwesigwa nga mtowo ate nga gwe mukulu wo wagaana omusasula mukulu wange ye nagana naye si mu bubi nange zandyanga nange sizirina nga nange nnoonya zimusasula nga sizirina naye Katamba David yamaa n'agenda e Dubai nja kusasula anko nkimanyi ondaba nja kusasula yakkiriza Katamba David musumba nja kusasula akasente essaawa yonna mukakamu lwakuba nti yasooka amafuta ne gayiika kati ekisa kyakagenda okudda omusumba naye yayiika windows amafuta gayiika yatuuka ekiseera ng'omusumba avudde mu neema ng'akambuwala saba kintu kuweereza Katonda si kyangu olina okwerekereza ebyensi bino byonna n'ositikinga ku kintu ekyo yakola atya nandi kati anko bumama bwatuka ekiseera ne bumukola ki ne bumukolako ataaka mukazi buli mu Kampala muno obunyirira okitegeera nga nsumba praise God mukama waffe yeebazibwe nga Amina amuddamu naye nga Amina si oli eyasookawo amafuta gakola ki nga wakusitula lulimi Amina yeebazibwe naye nja kusasula musumba nja kusasula so bwebwe obulamu bwenzije ntambuliramu mpola mpola noyonja n'okola n'ebintu ebirala notuuka ekiseera n'oresigninga nentuuka ekiseera oba bakudipotinga tebandipotinga nakomawo bukomi nga nze omuntu nga nkooye so nemugamba nabagamba nti ngenda kukomawo naye saddayo naguno gujwa kati bwenzanya ebintu by'Abakadama oba by'Abasekadama kiviira ddala ku ntobo y'omutima gwange kuba abo bagayizi ne bannagayizi bayita mu bingi oba wagira oba wadetingako ku Kadama gwe wategeera otya si datingangako Kadama naye nina justice siye mwaba walabe baweereza sente ne muyokya omusubi olaba wayokya omusubi neza brother wo kati sente ya Kadama ogiraba sente ya Kadama giraba edduka sente ya Kadama ne boogirya aganyaba amazima ga Katonda mu gutoyinza gifuna mu kasima kali awo
Ninako wano gwe manyi gwe baleetera sharia kati agizannyiramu buzannyo busikiti. Bamwaleza sharia kuva Saudi. Kati azannyiramu sikiti. Kati naawe oyinza okuba. Ali muzabaya. Kakati olaba sente ya Bakadama nzibu nnyo yakulya. Ogirya naye ogyerira. Waliwo olumu twali mu lockdown omwana yampeereza emitwalo gaali ago. 2. Nzijukira bulungi. Oyo omuwala lindako tugende mpola. Mwakwatagana mutya naye? Twali mu WhatsApp group emu. Ansangamu. Kati WhatsApp group eyo ngeri awo bwetu naye nga ndaba abaana kwekwana bwekwanyi tewali nnyo kyamaanyi kiri awo. Nanyini group naye tavaayo kubaako nti atubuuzeeko abaana ne batandika kwekwana nga bwekwanya. Nanyini group ate nga badimini be bamwogerera. Bannaye si agambye bwati ne bwati. Bannaye si agambye mugenda kusisinkana wano. Bannaye si yo. Kati nempuye ekigambo siyo nga kintami kati nange nengamba kirabika nti wakyali mulamwa katandike kwekwana kola ki bwekwanya abana ne beyisamu awo eggaali ginagwira ku oyo omwana Bakadama Asiya byatandika bitya najja mu kabox gange nangamba oli otya banange oli bulungi konze oli bulungi netwogera yogeraawo nemugamba ne bwendi wano mwana gwe nange sibitegeera ndi block nangamba I can get for you something. Bagala okwogera oluzungu naye oluzungu tebalujuwa bulungi. Si bonna. Abasinga obungi. Oluzungu abasinga obungi baluveeko. Kuba yangamba I can get for you something. Kati ye kyali ategeeza nti oba nsobola okuwola kyesaamanya. Kyali ategeeza mbu ajja kuwola sente. Gwe walowooza nti agenda kuwa sente. Ye kyali ayagala okwogera nti nsobola okuwolayo ku sente. Kuba ekyo nakimanya luvannyuma nnyo ng'amaze kuzimpa. N'alokadda mu local language omanyi woba obanja okyuka n'oddayo mu mother tongue yo. Wanaakugambye mbu nokkiriza. Nenzikiriza. Kati ye yakugamba agenda kugetingira how much? Yangamba 200,000. Emitwalo 2. Wamubuuza nti oba mpola. Samubuuza of course kati oba tusobola kuteekawo ziba zize sente zibeera zize. Lwaki oba oteeka nnyo Bank of Uganda ku nninga. Bank of Uganda tebagibuuliriza. Okitegeera. So namugamba okay thank you. Mbandi awo nangamba leeta manya kindi awo ne gavaayo semwogerere Isaac. Awo gavaayo mangu waliwo gataviirayo. Ngenda okulaba emitwalo 2 wakati mu lockdown wepapa yaweereza 2,000 ezo nezijjako konze werere mama wowe yaye emitwalo 2 mu lockdown ogimanye ekyo twali awo ffenna nga tufunda bufunsi ntama kati wayita wiiki ezo nadda mu mother tongue. Kati awo we yamala okuzikuweereza teyaddamu kwogera naawe. Twali twogera. Nga munyumyanga baani. Munyumyamuko just nga ba friends. Nga tewali byakwekwana. Kyovola banze nkayana nnyo ekigambo kya best ekyo si kyagalira ddala obulamu bwange bwonna. Omuntu najja nakweyisayisa best. Omanyi from best osobola okufuuka ekintu ekirala nnyo n'ofuuka best. From best osobola okufuuka best. Omuntu asobola okwesutiza n'agamba that's my best. Yali antimbatimba oyo omwana. Antadde ku status kuwolo yali asuubira nti ogenda kubaako n'obugambo bw'omugamba n'otambuula. Era nange bwe namulaba nagenda okulaba nga tasikiriza. Ebyo byogera lwakuba yakuba. Namulaba nga wanyama. Namulaba nga wanyama nnyo. Namulaba nga tavaayo bulungi kubanga ebyo tabyogera lwakuba Bakadama yamubanja ssente. Kati atandise okumwogerako mbu yali mubi. Naye ate era naye sobola mukwana bya ddala. Just twali awo nga kwegamba nange kati mutwambuliza Ekyeeyo. Tebasaa kuwa mitwalo 2 ne bakutimba ku status. Gwe omanyi privileges ezo bakuwadde ku ssente ate oli ku status y'omuntu bakutimbi nga waliwo n'abantu abayayana babateekeko ku status omuntu tabateekako kati n'ogamba mbuno oyo omuwala yali tagira yali tamalaayo yalinamu akabeerabeera ke nga ye omuntu olina okuba nga wakala bambuulira ekituufu walaba ki sirina kye nalaba ku Asiya era nga bw'obeera ne Asiya ng'oyogera naye amazima ga Katonda mugulu ng'empale yange esigala flat bweti bwe papa nga tewali kizimbulukuka yadde n'ekyo nga tewali yadde n'ekyo era bwe yampa ssente nenzikoyesaawo kamala ndooza nga basigaddewo nusu nga 8 najja
nadda mu mother tongue nangamba nonno gwe najja kumpa sente zange. Wano bwe yali azikwola mwatesa nti oba ajja kuzimpa mu bbanga bw'ekyo batalina kye yanyega. Tewali yadde nakungamba nti all of a sudden yava mu bbanga n'agamba nsasula sente zange. Yes, just because nti nange natuka ekiseera nga simuwa budde bw'ayagala. Okitegeera nga nange nina nange ebintu aza kati bwe najjawo obudde obwo bwe najjawo obudde obwo n'akyuka yali ampadde. Wano we wamuweranga obudde mwalinganga munyumya kuva ki budde kati nga ndi awo wandi kati omanyi nze nina mpaana waana n'ebitaliyo oba engeri gye mpaana waana nnyo bakasitoma bange n'omuguzi olugoye n'alowooza mbu anyumye naye nga amazima ga Katonda mugulu tanyumye. Ekyo tokyogera ng'okyalina bizinesi ey'engoye. Amazima ga Katonda mugulu nze mpaana waana kubanga kasitoma ajja kutya okujja okugulako kati nga nze nga ndowooza nti ojja kumpana nti nyumye. Kati gwe nannyini lugoye gwaluguze gwoba teweeraba omuntu okuwaanawaana naawe oba okimanya nti nange ndi ku bizinesi gwe kyogamba oba teweeraba we wakula. Waliwo omwana eyandetera ekifaananyi ekya gundi ekya Diana Nabatanzi ng'ayambadde zino zi 2 pieces ya jini empale ne kagundi ne katoopu nga mutono ng'omuwala tafaanana Diana ng'alinga Sarashoti ale Sarashoti munene mumpi mutono bwati nga ngamba kyayagala kati mazima ga Katonda muggulu bweteeke mu ngato zange azikuleetedde ne sente azikuwadde emitwalo 12 gijo ayagala 2 piece gosobola omugamba nti munaye olinga gundi tonyumye tomufaanana osobola okimugamba yekyo era bw'omugambira nti okimanyi nti wakikubye gwe tomanyina kunyuma kubanyumye mugwe otyo tudde ku muwala oli so kati y'omuwala oli omuwala namuwanga zi backup nga muwana mu you look good bambi manyina okwogera nemugamba one day tujjana kukyala ewammwe kati yegwe wa setting otuuka otya kweyembeera egamba omuntu nti mugenda kyala ewa nga just kibozibozi kunyumisaamu kubanga nkimanyi bulungi naye teyali serious. Abasinga obungi tebabeera serious. Teyali serious nze kasita omuntu ajja nangamba ninayo bba wange ali eyo naye tuli awo bwe tutyo. So yakikoonakokko. Nina bba wange naye tetwakita tuli awo bwe tutyo. Okitegeera essaawa yonna aba asobola okukola ki asobola okuddayo. So kubuuziza muyina bye mwayogerako kono gaate wali. Yeyo conversation eyo gye twayogeranga eyo ne twogeranga kati natuka ekiseera nenkatinga network nensala natandika okubanja n'abanja nampeereza ekibaluba kiba kuntumye nangamba gwe n'olowooza oli wala nnyo gye weekweseeyo nja kunoonyaayo kati awo we namanyira ku bukambwe bwa Kadama nti Kadama yenna bw'aba abanja asobola okukola ekintu kyonna ye n'akukwatako obukwasi tolina kyomugamba zeezo sente ze nakoma okulyako nga za Kadama ate saazirya nti nali ŋŋenderedde nange yazimpa ng'akozeseza luzungu lwe yali tategeera nga talutegedde. I can help you, I can get for you something. Ye yali alowooza maybe I can lend you some money. Okitegeera senga yangamba kumpola sandibikkiriza kuba nange nali sirina ssente. So kati ng'okomawo eno e Kampala lockdown ekusanga wano. Nakomawo e Kampala nembeerawo ne tubeerawo awo ne binjabalamuuko ne binnemerera bizinensi ey'engoye neggwawo. Yagwawo omwana yanguza engoye enzibe. Yanguza engoye yali azibbanga. Ng'azibba mu nnyumba z'abantu. Yali azibbanga mu koliseera awo. Jeans maduuka yali abbanga mukama we engoye kati fena janga atuguza ku price nti bojjayo ka high waist jean ku mitwalo 20 ezo nga akakuguza gumu kitundu. Okitegedde akuguza gumu kitundu oba gumu 2 w'omusanze mu bwavu kati nga ajja agabira amaduuka ag'enjawulo mu Kibuyo omwo mu Makindi omwo mu Nabuzi Boston eyo nanga alina amaduuka ge ga supplyinga naye nga ffe tumanyi nti gyazijja watuufu kumbe yebaali bamaze ebbanga nga bakuba mukama waabwe empale ezo nga z'amaanyi. So nze yanguza piisa 2 piisa 3 piisa 4 piisa 5 yanguzaako ne piisa 5 ng'anguza engoye nenzigula nga display nyirira munnaye ennaku z'omubbi ennaku zondooza zakendeera tezibeera na 40 kati zeesala ziringa 2 mba ndi awo gayi mwenyini nankubira nangamba oli ludda wa wizidi konze mwendi mu kibuga muno nangamba nina emaali
ne mugamba nkusangibwa naye nga sirina mu ssente nangamba gwe jangu ogikime bukimi mutima ne gusala nangamba yinza okuba kituufu alina naye nga leero aŋŋambye newe mba sirinaamu ate nga nali maze nakubiri nga munoonya nga simulaba neninya bodaboda nengenda ku KFC kali awo gundi awo makindi awo kusheera awo nentuukawo nembalindirira nga simulaba nangamba tovaawo tujja kumbajja n'abapoliisi batuukaawo ndi awo nindiridde abapoliisi bagira namuleeya najja kuwa bodaboda wange namugamba mbalinjaga kutwalako mu kibuga waboda namugamba nina gayi wange oyo bosi wange gwe ninze najja nangamba bosi bantwaleko bali mu kibuga awo boda akomewo ne banjimba ne bansiba bantwala kireka bubbi omuvubuka ye yabawa statement kijoli yabagamba amaze ebbanga lya myezi ng'esatu nganguza engoye kwena kati ate abadde akuguza kati kitegeeza gwe wabbi anti kati ye yabbangayo mba sirina musango naye eno Uganda kati kankubuye tosobola kuwoza n'abantu 10 nga gwoli ogwo omu kwaliko ba crime preventer balinga 3 kwaliko abapoliisi balinga 4 kwaliko bananyini business balinga bali bawere emotoka yange zaali 2 namba banzije makindi awo ngoyinza okuza batwala mutujju bamvuga ne bandeta kuduuka engoye zange zonna ne stali zaabwe ne baziwowa zonna ne bazitwala nesigala nga nkalu nga mala mukomere bangashi mukomera namalayo wiiki zaali 2 ekirekawo nga bakugamba mbokoze eki nga bangamba musango gweniko gwa bubbi nga baagala tusasule ssente era nga milioni ze baali bammanja zaali milioni 9 ezengoye twabawaako milioni zaali 4 n'engoye ne bazitwala okuvaayo nenvaayo bwe navaayo nga sisasobola kweyongerayo n'engoye nga mmenyese n'engoye nazo nenishatinga down ekifunga kya bbeeyi renti wa bbeeyi nembiwummula nembivaamu nenzira mu bintu byange ebya passion ebya radio bye nakolanga okuva edda so kyannuma nnyo bansibira ekireka tebasibirayo mubbi wankoko kireka abantu be basibirayo abamanyi be bali batutteyo batwalayo bantu babbi ba motoka babbi ebbanka buli omu yeebuzanga buli musibe yali muli n'agamba naye gwe wakoze ekyo oyo omusajja wamutwalidde mukazi omusango gw'engoye baguleeta wano so gaye yali asuubire nti oba nina sente zaali nnyingi naye yagenda okulaba nga nange nali sirina era nina mukwano gwange yansonderako yampayo milioni zaali 2 teyammanja nakummanja bambi bamuyita Joel yansonderako milioni 2 n'abaana ne bayongerako nange zinali ninawo natuvaayo ne banzijayo mukomera so nembeerawo bwentyo ye mukama wange tunyumize nembeerawo nezijira nezinja bala nentandika okugira ebintu byange ebyo bya gundi bya radio nenkolako ku radio emu bagiyita Joy FM nenjikolako ya Tom awo Sembera nenjikolakolako nenga nabo tebasasula sente ali abagamba mukama kuwa omukisa nga jokola ku radio bagamba mukama okuwa omukisa obeera ku show nojivuga nali nvuga show ya saawa 2 nomaliza bulungi nnyo musumba nakugamba banayo okikubye olina eddoboozi oli wakabi nnyo banayo okuba drive nomaliza nakugamba mukama akuwa omukisa gwe kitwale gwe nenga amafuta mukama gakola manyi kyogenda kulya entambula wayiyiza njiye okutuka ku dduuka okugundi ku radio station ate yamala n'atuvuma nti nga muwunya yavumanga n'abakozi b'entu lwaki muwunya ati omukozi musasule bw'oba tomusasudde lwaki taawunye abo abaana baatambulanga kati ng'osanga omwana akola morning show atambula okuva eggayaaza n'alinnyawo okaawo katonotono mpolampola mu mpererwe ne gimuswa n'ajja paka Nsambya gw'omusuubira obutawunya naye nga tayagala balagana eri ndiga mbwe endiga tuwunyira endiga okitegedde mwana nebintama nempulira ng'ensi entamye nempulira ng'ensi entamye aye gye twandiddukidde batugamba tuwunya okategedde naye nga ate tuli bakozi ati wafuna gye baku appreciate nga gy'otawunyira nemmala nenvaawo awo
nenvaawo nengenda ku Sapiensia ewa Selector William wawo era William namentalinga bulungi nnyo nanyongera mu tactics ez'enjawulo okola production eyo obulango bikyebyo nenjigayigamuuko neera nawo neegoba era nga nabo tebasasula nga banyama okola nokola nga tewali tewaliiko mafuta ga Mukama. Omuntu aliko amafuta ga Mukama yabeera atya yasasulwa nkutidde nakola nemberawo naye ng'era nawo tewali kitambula kiri awo ate Selector bwe yagenda wabweru n'agenda ate nekisukka kati Selector bwe yavaawo nange nenvaawo ozunganga mukka gwa mukazi nenyambuka ebukoto Radio Simba awo Radio Simba nali nagendayo way back nga nkyali na mukyalo navanga ne mukyalo eyo bwaffe nenzija kusimba okulaba ndawuso oyo nga mwagala nnyo gaye engeri gya flowinga mu engeri gyaweerezaamu nga ate yesupiri gye nali nina kati ate waliwo ne kasitola ez'emabega we nakolerako ku radio w'ejjinja Apex Bambwe FM Simba gye yakulabira n'ekuyita Simba tendabangako eyo Simba nagendayo bugenzi tewali gye bandabira nze neiribira bweyiribizinga nze nagendayo twagendayo waliwo ne mukwano gwange amuyita Fred twagendayo ku makya ne mugamba nze nsobola okubeera owakabi mwana nsobola okuweereza ndawusi nangamba musobola mmwe ndawusi musajja mulungi natuyingiza mu production mu ndoomo yes bwatuyingiza natuwa akazindaalo bwatuwa akazindaalo nengamba kati saawa zino ye saawa yange okubalagako niwabeera tebampadde mulimu nze kamba kube bukubi nentabuka wow bubi nnyo kikumusa kiramusa wakasa Radio Simba parukuma ide mbabuza kumena bagenda masoko nanga lutsambuka sura busera buli nnyo mapisa wishes legaza mshinga zanda boina ngamba ngoli bulala ngoli bulala nnyo ngokulukuta ne mugambe ekyo kyenjagala ekyo nangamba oli bulala nnyo naye toyina kyoyongerezaako Fred yongale twagala kulukuta okwo kwokka olina okubeera ng'olina mu karakita eki eri unique endala ennyo gyosobola okwongerezaako nga sinneezuula bulungi nnyo nagamba karakita ekituufu kyo sigirina so nga neewubawuba nnyo kusimba omulundi ogwaddayo gwe naddayo nga banoonya abantu basobola kuwandika skits ezo segments ezo ezabona baseke so bwe ndagendayo nensinkana ndawusi nangambirawo nagamba mandeevu namugamba oyo omwana wakabi jasi esawa yeetanabakola ki kutuuka naye tomugezesa namugezesa mu bano bebalese kola comedy kusimba ayitewo buki buyisi so ndawusi nampisaawo ne banyunga ku gundi ya production yabona baseke era gye tuli tukola kati singa omuntu ava eri najja nakuba visa mu maaso dde Dubai oza sirinnya nkulabikira nga atalinnya nalinnya edda wagenze dda okyegomba okuddayo neegomba kubanga kati wakula manyi ekyokukola ate kati saa zino manyi n'obwavu bwe buluma nina landlord wange aliawo bannaye ali yamumpereyo ka visa tewali buzibu ninyirawo nina landlord wange aliawo kasajja olengeranga waggulu wali watandikira leero teziri 31 alumba kati enkya bwenzirayo nga alumba nkya atandikira eri ampita looya owaye looya akange mujazi fuluma nezange sijajja wammwe kati oba tozirinaamu bw'oba tozirinaamu era ezize zirina kubeera ku stand by kubanga nze engeri gye sitayagala kunkonkona olaba just n'owamata ku makya oba omuntu yenna alina kyatunda najja ku mulyango kwogera akasajja kakonkona ennyumba leero ku makya nvuddeyo waliwo ogwendeseyo ndowooza Adamu banje emyezi egyo ebiri mukazi naye amugambye bwaba bbaawo alemereddwa jangu nkuwase ekyo kiveewo landlord mutwale ku poliisi nyumba zize abayingirira eddembe lyabo yakola nyumba zize era ennyumba zikugwa beetu kuyingirira bakazi b'abantu amugambye bw'oba bbaawo tasobola kuba kirabika bbaawo ayinza okuba yamupangisano naye nga alinayo omukazi ki omulala amugambye bw'aba bbaawo tasobola kuafodinga nyumba zino azifeeko era mbalese beetwala bubi nnyo so wenfunira ka visa mwana wa maama ogenda bugenze toyanza bannange olunaku olwaleero tubadde ne Ambasador wa Bakadama emboozi y'empanvu nnyo batulijjongerako part 2
simanyi nakumanya. Era nyumiza 5%. Of your life. Senga nkutandikidde eri wansi deep eri when nayiribira ne badita kyabo ne tugiragira ate bo ne bakikuba ne bavaayo bingi nnyo. So kati ye girlfriend jale. Girlfriend taliwo. Duwachi. Silina zisobola mubeezaawo. Nange kenyini neremereddwa kati ate nze mbeezeewo girlfriend. Kati nze kye nakola nafuna famire ya Bakadama. Kati gwo kikola otya? Munayo oba oli awo omusaayi gwa Yesu gumala oba ogenda okulaba nga buzibye nga bukedde. Waliwo ekikulumba naye okirwanyisa. Ngira omusaayi gwa Yesu gumala. Tosa kubeera nga toyinayoko yadde ne girlfriend. Nkisasama nkimenya ekyo kyonna ekiba kinumpye linkala shantala bandala yandala basala. Kati gwe nobeerawo otya nga toyina obeerawo ate ye life ekyasinza okunyuma. Terina stress terina agamba nti ate munnange yakayaweddeko obeera mu bulamu bubwo kati kankunyumizeeyo kamukonda akasembayo. Juzi nagula enkoko. Nagula enkoko nali siterakola nnyo delivery bankolera delivery ne bandeetera akakoko. Wewa turiti. Yali ya mitwalo gyali 5. Byonna bayita oluwombo olusaniya lw'enkoko. Nentuula awo. Singa babaddewo madamu abadde ayawuza akakuba mazzi atwaleko ne bino webiti akasambi nagenda okulaba ng'ekintu kyonna kyange nze nkirimu tunsika nziza wange ku lwa Katonda n'olubuto lwange ng'akwegamba mpulira essanyu kuba kati kwolwo nagula enkoko kyokka ate nerabira nti mu nnyumba siinamu sabbuuni oba okategedde single life yakabi nnyo yakabi kali kankubulire bw'obeera mwoyo obugundi ezo zomwita simanyi relationship za mwezi ez'enjawulo ezo ogibeeramu bw'oti maama wo naakukubira maama akuzaala nakugamba omanyi nsooka onteereko wano omutwalo omugongo gunnuma omukazi nakugamba sooka onteereko 5 ez'enviiri amazima ga Katonda muguno osooka omukazi nalwogawo n'omugamba nja kuulaba enkya maama sooka obeeremu kaawo naye bwe bansiba saala beewale ne girlfriend n'omwe yalabika gwaliwaawo nga busimbye layini naye buli ke nakubira konna nga tekalabikako maama n'atunda obuntu bwe mukazi wattu neyerekereza okitegeera n'atunda obubuzi n'omwana wange akoleki. So kati maama toli mutwalira mukoomwana lwakuba yakujja mu kkomera? Nja mutwalira kati nze kati nasigala kubeera ku kyamagero nga walaba Ibulayimu. Kubanga wotandika okugamba bw'oti obanga ogamba nti forever tojja kuva ku luggya. Kati olaba Ibulayimu ne Saala nabo baali tebasuubira nti banaafuna Isaaka kyajja buzinga kyamagero kati nange ndi ku kyamagero bw'anaaba azze ajja kujja bw'anaaba agaanye alekeyo. Nina ne baganda bange baazaalazaala ate tufaanagana. Nina baganda bange balina abaana nanzirako mwennyini alina abaana. Kale tetuwa ebyo bigwe biri awo. Kati ate ekyokwepica. Ekyokwepica ekyo kati kyo tekikyali international ekyo kyosobola okweyiya. Ebintu byafuuka bya contract. Otya weeyiya oti? Ogira noga kati myezi 2 tedi bya love jangu. Lwaki mumanyira abaana b'abannammwe bebeera baagadde ssente yekyekola ekyo bintu bya contract jangu ofumbeyo omwezi gumu mala ogende. Waliwo ne yaŋŋamba abawala lwaki mukkiriza okubamanyira okutuuka ku waliwo ne yaŋŋamba on a true story yaŋŋamba nzija teri kiss bw'oba oyagala kiss tujja kwongeramu ssente najja ne mugamba eza kiss sizirina sijja kwongeramu era nenkola byonna nga teri kiss. So kiss temwali kiss kola bino bibyo temulina yaŋŋamba n'okusinda ajja kunteekeramu just bu bonus track yolu. Abawala lwaki mukkiriza okubamanyira okutuuka ku lino eddala emwe mutuvumaganyiza nti twali. Yaŋŋamba teri kiss n'okusinda nja kuyamba buyambi kinaasinziira ku ngeri gyona. Naye kirowoozeko munayo ofuna omukyala awo wonna amala okufuna omukyala girlfriend oyo omutongole owulira awo ojje nkukolere passport ne mukyala wo ogenda okuba Ekyeeyo ate muleke wano akulinde bapiice wano sirina kulekawo omuntu yenna ojja kumufuna eri
wakiri mufuneri okujjako ng'omaze okunkakasa nti ddala kati oli ready okusetolinga awo nga nsooka nkuteekamu amaanyi naye ng'okyalimu ebyo mbusimanya teri kiisi mbwate nkwongeremu bonus nze byo si byagala waliwo ekiwala bakira kinnamakulu Agnes ayogedde obukyalo obutuufu ajja byogera mpola passport agira agyetwala kiri eyo kitolosi naye abatolosi mbatya just ninge ya developing mu lwalavu yo gwenda banga oteeka ku gundi ku TikTok eshegeeza bya ddala si byalwali biringa ebijjirira naye olumu bijja ne bibanga ebivaavaamu eshegeeza namakulu Agnes bituufu akwagala biringa ebyagala okujjirira just byakusikasika miguwa omanye omukoowu wagwa ku mukoowu gujabagana nti akubanja wawerekerwa kuwalana munaye kankubulira okubeera n'omukazi kirimu omukisa siri mukukonvisinga tola nti olina ssente naye amazima ga Katonda wofuna omuwala ng'ali omu bw'ati buzi ono Jona ogenda laba obulamu bwo kye bugenda ofuuka kyekirevu kya Jona ekyo okunyirira bwe kityo oyina okufuna girlfriend kubanga girlfriend oyo naddala ng'ategeera ng'akola agenda kuteekako pressure okufuuka kyoyagala obbeera naye kati essaawa eno togenda kikola wekka olaba ogula enkoko ya 5,000 gwe n'omusajja enkoko ya5,000 gyagazaaki nenjiri ate ne banteerako n'obucapati awo ne mbwongerezaako manyi n'okukubisa Rolex ey'ennya ne mmerako ne ona ate nze akabadi kenkola ngenda wali okuba Rolex ey'ennya ebeera nnene nnyo ku flampeni kati kyenkola mugamba nankubira ya 2 kati bwentuuka ewaka ne omala okubirya ddala osituka mu kifo bulungi nnyo kati bwentuuka ewaka ne Rolex ya 10 bwentuuka ewaka nenjizungulula nenjesingira nezire chapati ze namugambye mbu waliwo ne gwentwalira ewaka nenjigatta bwenti nga nnene bweti wali ku flampeni ebe enswaza nga tuli mu bantu njisingira waka bwenti naye era namakula ngenda gena inbox ye mubuzo bali serious naawe making sure nti gwe ne namakula mufukira ddala serious munsi ya Mukama eno abatolosi batono nnyo abali serious katanafuna mutuufu teri mukazi atali serious omutolosi mulabe edduka nina degree ayina kye yakutuusaako omutolosi jasina abasoma busomi otya odeetinze bangi sideetinze bangi naye mbalabyeko mbamanyi Kadamu w'ekiyumba manyi Kadamu omutolosi bonna mbategeera bali wano omutolosi ye muntu atalina simanyi bakoowu kati kankubulye kino abo basista baffe bagenda ku byeyeeyo nga sometimes baba disappointing adda kyekyo kye bayita okumusimba mu jeeke n'olemererwa gwe kennyini okuba muyita revamping okumuka omumyawo abakazi kati kankubulire kati onamakulu kati awo okimaliriza nti mafi fulusi mafi dunguduku okimanyi nti namakulu asaana okukolera ne passport n'ogenda n'omusinkana namakulu tasobola nakuvaako wadde n'omutwalo ogwo oyo gwolaba wetekereza tubasibule yeze Hadija Kigozi mera ne Jona ku kamera baweereza mu life experiences and adventures TikTokers edition latest updates on celebrity news sibula abantu tugende mbagala nnyo baana ba maama mukansubire byetwogedde muyizeemu simanyi oba mugizeemu naye oba muyizeemu ate gwoyizeemu nze ngizeemu bingi I have to get someone and I get married I have to be serious omuwala omwaleeta omukisa mu bulamu bw'omuntu yes naye kati era ntunulidde bakadaama abo wabanga nso we mba nfunyemu kadaama omu nga naye ali serious good to go njagera naye kuba bomba star Bakadama yena jam inbox yange muwe namba yo mujimuwe wabanga ali serious naye bana abagiragira ate nga zero just nga mijinuna yali nyedda waggulu mijinuna just azebuzi nga mijinuna ya muliko naye ng'oli ready okusettlinga naye more than very ready cause ne mama yali ambuuza lwaki tondeterayo ku mwana lwaki tondeterayo ku mwana tata kyekimu ne mbagamba emanyi Bakadama bagenda ku jam inbox yange kubanga gwoli muvubuka mulungi let them come I'm good ate tobba abaana tujja kuleetera polisi ne kamera banaye musikize mbasibule mbagamba nti aba IBK cargo services we bali nnyo okuba nti bakutuusiza ebintu mu Uganda nga babijja Dubai oba mu UAE kozesa kampani ya cargo gye weesiga
towa abantu bosanze mbuntwalirako ewaka ntwalirako wano kozesa abantu abalina office e Uganda ate nga balina ne office mu kitundu wootikidde aba IBK service cargo services we bali nnyo okuba nti ensonga eyo bagigonjoola aba BBH Travels bakugamba nti gwe wenna yagala okola visa change obanga oli mu Dubai oyagala kola visa extension bakubireko ku namba y'essimu gy'olaba wamanga n'ayagala okugenda mu UAE bakolako bulambalamba neyanza nnyo bakwano yenze Hadija Kigozi mweraba.